bitundu by'emukono eyo waliyo family gye twakulaga mu kizinga eky'Embeya waliwo omuvubi eyattibwa Abanyarwanda beekubidde enduulu eri DPP obasaba wa government ku misango bagamba nti omuntu waabwe ono baagala bwenkanya munaffe Erikiga yalina abikira ku ebyo tugenda kumwegattako abeere nga atunyonnyola enteekateeka eri etya kyekigenda maaso era okwemulugunya kwa family eno kutuuseewo akadde kano. Erikiga genda maaso tulubulire enteekateeka n'okwemulugunya akw'ab'eŋŋanda abo. Family ya Fred Ntambi ngono yali muvubi ku kizinga eky'Embeya ekisangibwa mu ggonna y'Empunge mu district ey'Emukono baddukidde mu office y'omuwabi wa gavumenti balabe nga basobola okuyambibwa. Bano nga bayita mu balooya baabwe nga bakulembeddwa mwannyinawo Mugenzi Florence Namuju bagamba kati kumpi gukunukkiriza omwezi omulamba okyanga abantu bano bakwatibwa naye nga n'okutuusa kati tebatwalibwanga mu kkooti nga bakuumibwa ku poliisi eya Jinja Road. Bano kye bagamba nti embeera eno yandiviirako omusango guno okufiira awo nga tebafunye bwenkanya. Bwe basabye ofiisi ya DPP okulaba nga eyingira mu nsonga zino basobole okuyambibwa. Wabula akola ku fayiro eno omukyala Gibbe Napina ategeezezza nti nga fayiro eno bwe yatwaliddwa ate ew'omuwabi wa gavumenti okusobola ate okutunulwamu era nga wano abakulembeze ab'enjawulo bavuddeyo nga bagamba nti bagenda kutunulira nnyo okulaba nti abantu famire eno efuna obwenkanya era mu kwogeramuko ne famire eno abategeezezza bwe bati ku nsonga eno eya omuntu waabwe okulaba nga n'okutuusa kati tebanaba kufuna bwenkanya. When natuukayo ku poliisi nagenda mu ofiisi ya OC. Awo mu ofiisi waaliwo omukyala n'omwami bangamba nti nyame nti bamutalwa amabanja naye nange simanyi lwaki okuva Ntambi we yafa embeera yakyuka ekyo emirimu tukola naye weetutyo kubanza ogwange gwenkola njeza ngoye nagwo teguyingiza bulungi oluusi omala okukolera omuntu nakugamba nti ojja kudda enkya nti bakola mukene kati mukene nga takaze. Nze abantu abo njagala we baba babatute mu kkooti nze mba njagala nabo babakolengawo nabo we bakola munaabo kubanga ne we tunagamba nti oba batuyiririre naye ng'omuntu yafa. Abantu abo nange njagala babatwale mu kkooti kubanga era we banaabalekawo nga tebabatutte mu kkooti ne babata era bajja kuddayo bakole ekintu kyekimu kyekyo bakosa abalala. Wabula nsaba bekikwatako babakwate babatwale mu kkooti bawozesebwe. Omwogezi wa poliisi mu kampani y'emirano Patrick Onyango yasabye bafamire bano okubeera abakkakkamu ng'agamba bakyagenda mu maaso n'okunoonyereza ate kubanga omusango gw'obutemu tegutwala lunaku lumu oba nnaku bbiri basobole okulaba nga bakuŋŋaanya obujulizi. Embeera bw'etyo bw'eri. Over to you, Muhammad Wamala.